Aleko SB4 media tugusa ensonga tuzeeyoko ate najjera leero oba tulirwa lero tulina olalo luno kozi walina lwakumeka ye leero mmande kutwali najjera kati munsanze ku office zange enatete exactly okay tubabuuzeeko kambuze ku bantu bangira neyanza nenga sina kubuuza ku bantu kozi no gaba mwitani muna mawuliro no no the first wait waliwo erinnya lyo ekule SB4 wali gwe gayo bangena kwa kirabo ki kuba any time now omanyisiza abantu because I'm within my body I'm feeling now to do but because I'm very body feeling now I'm very happy. Yeah exactly I'm very happy kuba mbiri gwange gonna guli apple akubagwe avunya kujo okulya no ebyokulya sikulu naye abantu bantegedde mayina kyo kikulu okitegera kwa any time now abantu ambagena bagamba nti the food coming nayo there at soon time now do kati omuntu kasaba nga alidde obulamu babuwedde nene da that's how can I defeat my people abantu bakutegedde kwati okimanyi okuva we wananze ne police entia ate bakyankwata babuuza publicity nata tumukwate because why I went every my time now to do SB4 ankoledde erinnya muganda era mukama akuwa ekintu ekyosinga okwagala n'ekintu kyosinga okwagala bulamu exactly bulamu for God obulamu bwita batya mu luzungu life abazungu bakuba amasimu exactly bagamba batya abazungu bo basobeddwa walo yankubidde simu allo am telephone publicity nata namugamba ya publicity nata manyi Uganda na sumfu ya mugwanga how are you namugamba I'm not okay why I'm life for bad life from first life from co-fasting nangamba what reasons namugamba anytime the government I wanted to two ways not to nambagana badde nakwezo government nganti mete myomukazi bata banafunda kyakulya because now I'm very hungry Eva I'm very tired children I'm sick mother I'm sick okitegera life you come to my job mama wawe naye mulwadde ate ng'emirimu gyaggwa kwa motorcycle government yagamba ate neteka aliyisiza elono mukulu akwira police bamuyitani mama enanga yakyogedde enanga yagambye Uganda but motorcycle Uganda because I'm solved omusabaze amita solved it omusabaze bamita solved it yagambye kusango otaddeko omusabaze ko border mwenaluzira mu court kati why reason is because I'm putting my time in my job mjatuweddeko era nkubira abantu bonna mu Uganda bannaye yebbi ayinako okulya nze bannaye nja kufiira mu kulya konna obumativu bwange buli mu kulya tetulina kakulya sibalimba bannaye tuli bubi omukyala yejali omukyala yembadde namutereseemuko nadde namutereseemuko olw'ensonga abeere nga tali active nnyo mu bantu bayinza okunnemesa omutemaatema nenga golirode omutemaatema of course I'm very hungry children I'm sick life for bad kagamba omanye okubanga oli mu bulamu bwe twandise ddaaka tuli kitegeeza ki obulamu kwegamba ekisiikirize ekiri mu muti bwe bulamu bwe tulina dakatuli kwegamba life of dakatuli obulamu bwekizikiza why reason is because the people even can't that time now a good race of the conference okitegera abantu bali bubi muganda wange abantu bali bubi nnyo SB4 abantu bali bubi kwa any time now wekyolina okumanya kimu nti because I'm fit my people why reason is because my house kati okimanyize ne balandodi bakyusiza enjogera matyana genze ne mubuuza nyabo wasuza otya nyabo olabye nasuze ntya motoka basa kite mugende wammwe nenga why reason is I'm hurt my circuit kabati ogende motoka olina kati ntambule ntya motoka olina emotoka ze nawumuza egala abantu banteme nze kenyini nkyasabiriza eri abantu ndaga obutali mativu nti I'm very hungry the children kati okimanyi nti abaana bange basatu bonna babiri the children pregnant abaana bo basatu bonna babiri bonna bafunye embuto why reasons ati nkugira nti maza yali wa taxi bazigala maza yali wa saloni bazigala faza wa taxi bazigala ate owekikomando that guy ekikomando chapati komando that guy yasigala akola the job event time kati bamwa Rolex mu luzungu twandise ndoza Rolex oba mu Luganda kimuyita chapati era asigala muzaddemu abaana so kati twafunye abakaba nakwe nnyo because I have my life now the life abako abanakwe nnyo because I have my life
obulamu bubi nnyo bwakunyigiriza tuwiddeko mu nkumuntu ogenda kusena kulya lanchi leka naawe edi bifuna ati tonkubya mulanga tuwiddeko nti nno ogenda kusena kulya lanchi abagaga bakwise ogenda eri mu zi meeting z'abagaga kulya lanchi onjukiza Friday wali omukwano gwange ayinayo party wedding kwegamba party wedding omukolo gw'embaga ayagala nsanyusemu abantu baawo era yampise mbayiza njagenda kubanga waliwo omuzungu omwe agenda okumpeereza banatajempeereza that's no problem ne waliwo omukwano gwange Mozedeni maka yansubiza okumpeereza suit gye ngenda ogenderamu ko gondi awo ate nga kali mu Benz ye designer wange ya designinga kali mu Benz gundi ye weri awo boutique bagita God's Place kali mu Benz teri natete mu town eri ku am nenga njagala okujjukiza bagana wange ne mutufu ntunze nnyo ate kyongeremu ate kubanga n'ennyonyi ogenda zirinnya kuba abazungu ati bannyina boolye yafa bamitano yafa ate no yafa mu kubanga mukwano gwange ne am best friend bamwitangani gayo oyo bannyina be bankoledde gundi bisanga batuta bamwitanga omuddugavu ono kusigo gamba Mayweather si Mayweather tiyali Mayweather yali gundi ono conference omuddugavu omuddugavu oyo tiyali Mayweather ne bakwano be bonna bankubidde ne baganda be baagala okunnenyesa ennyonyi era obubaka babuyisiza ku gundi ono omwana ono wendali Geno Megadi gyali mu America yankoledde ku bintu ebyo ayina ne munno omulala mwalabidde erinnya waliwo munno omulala awo bankoledde ku byogenda mu America era bayiza wengenda nenge byonna gwobireese era bayinza okusigenda naawe gamba nti banze gundi wo designer wo Kalimu Benz akyaliwo kubanga muganda gwe ate nakwadde respect yanjawulo kuba anytime now abantu bantegedde era mpita mukono ga publicity natete oyayogera oluzungu olu international waliwo yambuziza accent yo ne muganda no accent yange Germany era waliwo MP we Masaka asimanye MP oyo we Masaka na munyenyide mugaja yankuyigiza accent y'oluzungu kuba oyagala nnyo koppa oluzungu and I do even now to do English now to do but I have spoken English. Okay, batumye obaka mbukuwe ne banga nti linda ko okutematema omukazi ensi ekyakwagala ne mukazi we ate ensi ekyamwagala naga nti SB4 kwata obaka buno butwalire publicity natete afuina abaana ekyokulya bwe buno obubaka Maria Nyabo otematema omukazi bagambe totematema omukazi ensi ekyamwagala publicity ogula bakawunga oba byonna olisa abaana olisa abaana gwe mumwesi muyakubire mukazi we amugambe sinnamukubira omwana badde mulese bannange obubaka bo mugana wange omankwebaze ntya kuba emyaka egyange 8 mu 5 staff kamera ne anytime muzungu tamanyi luganda bamuyitani ame yaganya ogogera amanyage kanteke wagange bannange mwenna abali mu America abali Sudan New York Germany Nigeria musimo ne batwetolodde n'abali mu Uganda banemba kubira omulanga nkyagala obuyambi kuba embeera gyendi mu life nzegera nokunsula eddalu nenga bambi wali mukwano gwange omu ampeereza obubaka bambi mukama amwangaza mu ebirungi era kamuyimbira akayimba akoluzungu tamanyi luganda exactly kyengendako muganda wange I'm very happy the children happy the mother I'm happy the grandfather I'm happy the grandfather is happy the daddy are happy bambi tusanyuse nnyo I'm very happy to see you but I have been to that side of a country now to do era kakati bannange kamuyimbeyo n'akayimba munzikirize so happy today come so happy today you're so happy today why eating food why eating food the children grandmother happy
Okay, omukulu obaka butuse era omukulu musanyufu nnyo agambye amuso ape children grandmother amuso ape eat food today no cutting mukyala we because of angry. Exactly, abantu bonna banensanyuse nnyo. Obako busemba yobosoka gamba mu Uganda ali eyo nga sawa zino naye atali ape because of the money and the food is not available at this time. Nga tali ape obudde buno nenga bali mu Uganda ali eyo bannaye wallahi buli muna Uganda ali eyo anytime now bane kwegamba abantu bambe ate abantu banjawulo kyova muzungu yagamba nti the people event until your heart we evented the kinds much have the people nti abantu mitima jabwe janjawulo kati bambi tamanyi naye ampeerezaako okulya otegeera era bambi tamanyi naye ampeereza kuba waliwo akayimba akamu kenajjukirangako nga nkyasoma bali bakayimba ati bow sing for me, who bow sing for me, by mother of die, by father of the day, Zaidi is coming, who bow sing for me. Kaluzongo. Kategeza. Tata agenda kufa, mama yafa, yidi etu sane nangulire sati. Mubere bulungi subscribe like. Ama ngatona kunzijako ntumira abantu bange babiri. Balinga basatu. Abantu balinga bameka? Basatu. Muganda wange SB4 meka? SB4 akantu akugenda SB4 akantu SB4 akantu akugenda katwenge emirundi 16 paka nga kaize kwa anytime SB4 nze tugenda kuvano nga kaize nenga muganda wange nga sina tumira bala bonna SB4 wallahi nkwagadde nnyo SB4 nkwagadde nnyo muganda wange kubanga bambi ontonze mu ggwanga blood ontonze mu ggwanga nkone ku respect muganda ontonze ompadde respect gweli no first wait okimanye emyaka gye maze Kampala nakubirako omukulembeze w'eggwanga President Museveni musenkaneko nagana ne wate tongakimanya oyo genda nazanyanga naye comedy ewaffe mu kyalo ekabululeyo nga tuzanya comedy fenna era mukwano gwange nnyo owaye abantu bafuna sente batwerabira era muzungu yagamba money talk money beats gonza money try nti sente weekuba egonzaawo sente egezaako sente eyogera niye nerabira naye nga muganda wange nga bw'osasa abantu ne bammanya saka n'abantu mamafiina nobulamu lwaki omukyalo oyo tajja nandabako namukola ki lwaki enkoko ettooke lyo lyayengereraawo kati tugenda kujjagenda kuba omulimu ku mukolo gwe oteeka okubaako ezo nokwiraba banna nze gambye mama fina ne bwenkyalako eddakiika 2 zokka ne muboozaako obooza ne bwe bankuba essasi nja kufa ndi musanyufu naye mba nina kyenamukola ate ansonyiwe kuba ye mukazi gwe neegomba mu bulamu bwange wano mu Uganda anytime ate waliwo omuwala mukwano gwange ennyo omukyala Farida fali nakazibwe nlwaki muganda wange omukyala naye mwegomba ansinkaneko wande ankyazeeko okitegedde muganda tetugenda bituukako ebyo twabituuseeko dda yonsonga abantu abanaye mbaagala nnyo mukwano gwange ali ku kamera nkuwa respect waliwo gayi wangaawo mwena bambi mbatumiddeko nnyo ate ne ntumira abantu b'enatete gye mbeera ku ofiisi zange ne najjeera abantu bewaffe Masaka Matanga Butenge Bududu Matanga Butende awo mbawa respect ate mmwe ab'Enansana wallahi ate mmwe mbaagala nnyo kuba gye najja omukyala mukyala wange w'Enansana obadde okimanyi naye era nkyabalaga nti mbaagala nnyo ate ne ntumira ne ku kansala wange Nakagwa Diana agenda ku jene wa Bobi Wine gye twasookera okunywera enjaga ne Bobi Wine kamwokya era Bobi Wine mwagala nnyo era ye muntu gwempa respect wano mu Uganda omanyi lwaki nti alina omukisa naye ate Bobi Wine agunsingako omuntu ayogerako n'abazungu nze sinafuna muntu ankyazaako namuzi olaba nkabira mama feno waffe wano ne bagana omunsinkanya nenkabira President Museveni ow'eggwanga kyamani w'NRM ne bagana omunsinkanya n'abakola kyaba Uganda wabutuuse mama feno agenda kusisinkana omwogereremu oluzungu tamanyi Luganda ate accent yange yennyini nze bwe nali nsoma nasooka kuloominga luzungu nti anytime now abantu because the people invented rice can have invented that coffee now now the people invented your body you invent have is got my horrors now they can't touch my children to have the children osegera the school invented until it cost my people but it confront now to I can't understand how to that I understand so because I invented my people invented cannot body but you found out because I find now why condition the case that come finance they finance over and
But if people be to scientists, now I can to constant, because want now to do my job. Atene kuba n'omulanga bane buli muntu yenna ali eyo. Oba ina mulimu gwa kulunda mbizi, oba mulimu gwachi, banne njagala omulimu. The job coming. The job what? Coming. Njagala omulimu bane buli ayina omulimu yenna. Oba anapa mulimu ki? Ne the job coming. Ndi sabana bange. Okitegera bagana buli ayina omulimu. Bane buli ayina omulimu. Nze ndirwedde. Oba kulunda mbizi, oba kusamira, oba kolaki. That's no problem. Njagala job. Because I'm confident my job, that's eventually that's confident now. Njagala mulimu. Ngomuntu bane buli ali eyo Publicity enatete nyonyako nganze management wa Uganda. Tuwaka namba ko. Akanamba kali 0755 0755 35 88 05 Publicity enatete ne ku WhatsApp ku Facebook ate nenjukiza abantu mwenna mugende ku YouTube oteka mutesi Publicity enatete nofuna bannanga abazungu abali mu New York, Germany, Nigeria, Uganda, narike Germany nengenda keno mbakorea Korea wali omukwano gwange fani wange nyo musamba mpira eyo ndaba naye YouTube yange kweri Publicity enatete gwegera ku YouTube teka Publicity enatete oba onfuna ntogera. Okay, ndowoza obaka obo mukulu mubulabye obaka butuse banange Publicity is so ape era omala kozo ku kamera naku lwairo SB4 MEDIA koli nze muzukulu wakabaja omege sebunya subscribe like nga ate share nga katambika no katuke ku buli muntu Publicity nga abubaka buno bwafunye tebunagwa okutematema mukyala acheta go bulala no mulimu agwetaaga. Bera bulungi weraba.